Mukwano weebale okuba mumpadde ekyanya kali atalina gataba kyabwennoga kyamazima ddala nsuulidde omwoyo nga nakyeyondekedde akufumbira embaala. Weebale kubanga mu byankaabire bw'omala n'ombagulizaako nti wanaabaayo okuziga entalagganda tayinza kussaamu kantu, mpozzi okusitukamu obusukizi nga oli eyadoga ogw'ekyayi. Omutaka Kizitongoge kumpi Mulangira w'Olulimi ate ng'era nze mutakazi mmaze okusonga. Ndeese akanyomero kano tugenda kuba nga oddamu ebibuuzo bino ne weewangulira ettaano si za ngalo wabula ensimbi. Naye ng'akakwakkulizo kali nti osooka n'oteekayo nnusu 10 eza Uganda ne weetaba mu kazannyo n'oddamu ebibuuzo byaffe. Bw'obyanula asooka okubyanula ettaano ziba zize. Kakati ebibuuzo bya leero nina ebigambo 5 naye nga byonna byekuusa ku kintu kimu era bw'oba oddamu omanya nti bigwa mu ttuba limu kubanga nina kye tuyita ebigambo by'ogenda okunnyonnyola amakulu gaabyo. Ojja kuweereza ku WhatsApp yange eno mu bigambo oba nga bulikoodinze eddoboozi tekirina buzibu. Ekigambo ekisooka ekiyiggira ttale ekkankada, tulinawo kabe, ninawo ekigambo ekirala kigamba yaasiyaasi, ate awo ne mbaawo n'ekiryankondwe, kati ne nsembyayo ekigambo endyabwami.